Weewaawo teneza Kristo era neebaza Katonda olw'ekyabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okuba nga tukyali balamu olunaku olwaleero n'okuba nga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Neebaza Mukama Katonda waffe olw'obulamu bwo, famire yo wamu n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Nga bulijjo amannya Mazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero olw'ekisa kya Katonda tugenda kubeera nga tutandika ate essuula empya okuviira ddala mu kitabo kino eky'Abeefeso. Era nga tugenda kuba nga tutandika n'ennyiriri ebbiri esookera ddala wansi w'omutwe gwe tuyita Pawulo omusibe wa Yesu Kristo lwa bannamawanga. Pawulo omusibe wa Yesu Kristo ku lwa bannamawanga. So waliwo ensonga nnyingi nnyo ate era ze tugenda okuba nga tussaako omulaka wansi w'essuula eno ey'okusatu, naye ng'era bwe tutambudde omwaka guli ogumu mu ssuula esooka n'essuula ey'okubiri n'essuula endala gye tunaagenda mu maaso n'okuba nga tutunuulira nga Katonda bw'anaabeera atuganyiza, tugenda kuba nga tutambula mpola mpola nga tusimira ddala obukulu obw'ensonga. So bw'otunuulira essuula eno ey'okusatu yeggalirawo ddala ensonga ezikwata ku ebyo bye tuli mu Kristo Yesu, oba kye twandiise okufaanana kwaffe okw'enjiri. Okufaanana kwaffe kw'enjiri kuzingiramu theologia, okuzingiramu ensomesa n'enzikiriza eyo ennuŋŋamu ekwataganira ddala n'ekyo ekyatukolebwa edda mu Kristo Yesu. Essuula eno ate era njagala okukkaatiza nga ŋŋamba nti essuula eno ey'okusatu eyina nayo ebitundutundu bya mirundi ebiri. Ekitundu ekisookera ddala kye kitundu ekiviira ddala ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'13, ate ekitundu ekyokubiri mu ssuula eno kitandikira ddala ku lunyiriri olw'14 paka ku lw'22. Kikulu nnyo okutegeera nti Pawulo bwe yali tannaba kusomoka kudda ku biki bye tugambibwa okuba nga tukola ffe ffenna abagoberezi ba Kristo Yesu. Pawulo yatwala ekiseera ekimala essuula 32 okubeera nga atunyikiza ddala mu nsonga ey'okutegeera ki kye tuli, era tugenda okuba nga tweyogerako tutandika tutunuulya Abeefeso abo bwe yawandiikira tiyatwala akadde akaamalira ddala okuba nga abanywereza ddala n'okubanyikiza ddala mu nsonga ey'okutegeera kiki kye baali bafuuse mu Mukama waffe Yesu Kristo, oba kiki ekyo Katonda kyagenda mu maaso n'obakolera mu Mukama waffe Yesu Kristo. So katandika ku ssuula eno ey'okusatu, njatandika nga nsoma ennyiriri zino ebbiri ezisookera ddala, olwo tulyoke tutandika okuba nga tuggulawo ekyawandiikibwa kino okukyekkaanyiza ddala bulungi. So olunyiriri olusooka n'olwokubiri bwe ziti bwe zigamba: kale nze Pawulo omusibe owa Yesu Kristo ku lwammwe ab'amawanga. Olwokubiri, oba mwawulira obuwanika obw'ekisa kya Katonda kye naweebwa eri mmwe. Zezo ennyiriri ebbiri ze njagala okubeera nga mu ntandikwa ey'essuula ey'okusatu nga gwe nange tuzoolekeza amaki amaaso gaffe tegeera Pawulo ono omusibe owa Yesu Kristo eri bannagwanga oba ab'amawanga n'ebintu eby'enjawulo ebinywereza ddala obukulu obw'ensonga lwaki yali musibe, kisa kye ekyamuweebwa era kye kikakasiza ddala tiyali omutume eri ab'amawanga. So essuula eno ey'okusatu olunyiriri olusookera ddala tusobola okuba nga tulwekaanya mu ngeri eno wammanga nti Pawulo yakwata ekkalaamu ye oba akawandiiso ke n'agendera ddala maaso n'okuba nga yeeyongereyo ddala okutandikira ddala awo we yali akomye bwe yali ayogera ku bumu oba ku kikula eky'obumu eky'ekkanisa eya Kristo Yesu, nga bwe twalaba mu ssomo eryasemberayo ddala mu ssuula ey'okubiri. Naye wano mu lunyiriri olusookera ddala era atandika awo ensonga nga gamba nti kale nze Pawulo omusibe owa Yesu Kristo. Nti ensonga gy'atandika nayo
nsonga ya kubeera nga atujjukiza ddala kiki ekyamutuusiza ddala okubeera nga musibe. Kubanga waliwo abantu abamu nga basibiddwa naye ng'ensonga eyabaviirako okusibibwa tetegeerekeka bulungi. Naye Pawulo atandika agamba kale nze Pawulo omusibe. Kati kikulu nnyo okutegeera nti tuva tutya mu bubaka buli bwonna obujjudde amazima agakwata ku ekyo Katonda ffe kyatukolera okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo bwe yaleeta obumu wakati w'Abayudaaya ne bannaggwanga, bwe yaleeta embeera ey'okuba nti ffe ffenna Abayudaaya ne bannaggwanga tuzimbiddwa era nga ffenna tuli wansi wa mubiri gumu. Ogwanidde okujjukira nti essuula eyasembera ddala mu ssuula yaffe gye twasembayo okuba nga tutunulira ey'okubiri ne tulaba olunyiriri lwa 22, tujjukire ddala bulungi nti Pawulo yali amaze okuba nga abuulira bannaggwanga bano abaali mu Efeso nti baali nabo bazimbiddwa wamu okubeera ekifo kya Katonda wamu ne wamu n'Abayudaaya. Era njagala tubeere nga tusoma olunyiriri olwo olwa 22 okuva ddala mu ssuula eno ey'okubiri gye twasembayo okutunulira. Bayibuli egamba nti mwoyo era nammwe, Pawulo ng'ayogera eri abantu bano abaali mu Efeso bannaggwanga, mwoyo era nammwe mwazimbibwa wamu okubeeranga ekisulo ekya Katonda mu mwoyo. Nti ensonga zino Pawulo ze yasembayo nazo tusobola okugamba nti mu bufunze bw'ensonga ebigambo bino byayogera bituweera ddala ekifaananyi lwaki Pawulo yali musibe. Lwaki essuula ey'okusatu agiwandiika yeeyogerako ng'agamba nti kale nze Pawulo omusibe owa Yesu Kristo. Abasoma ebyafaayo ebikwata ku Bayibuli n'ebintu eby'enjawulo ebyaliwo mu biro eby'okuwandiika Bayibuli ne batheologia bakiina oba bategeeza nti Abayudaaya baayigganya nnyo Pawulo era n'okumusiba baamusiba kubanga Pawulo yali mutume eri abo abayitibwa ab'amawanga era mu kuba nti yagenda mu maaso n'okuba nga ababuulira kye tuyita amawulire amalungi. Era ogwanidde ggwe okubeera ng'otegeera nti ekyaviirako embeera eno yonna eya Pawulo okwogera nga bwe yali ayogera ngamba nti kale nze Pawulo omusibe, tulina okutegeera nti abaali abalabe be ababereberye tebaali balala, baali Bayudaaya era baamuyigganya ne bamuviirako n'okuba nga asibibwa olw'okubeera nti bakizuula nti yali abuulira abo ab'amawanga ate era yali mutume eri ab'amawanga byagendera ddala mu maaso n'okubuulira ki enjiri. So ffenna tumanyidde ddala nti mu kuwandiika okw'ebbaluwa eno Pawulo awandiika ebbaluwa eno bwe yali nga ali mu busibe e Roma. Era njagala tutandike nga tutunuulira ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula eya 28 olunyiriri olw'16. Tuyina ekyokwiga kitusobola okuba nga tutegeera nti ensonga ezaaviirako Pawulo okubeera nga ateekebwa mu busibe zaali za njiri gye yabuulira eri bannaggwanga n'obutume bwe eri bo. Bayibuli bw'eti bw'enyweza, bwe twayingira mu Ruumi Pawulo n'alagirwa okubeera yekka wamu ne sirikale eyali amukuuma nti olugendo luno olw'okubeera nga Pawulo atwalibwa e Roma okuyimira mu maaso ga Emperor. Bayibuli etugamba nti bwe kasita baatuuka e Ruumi bwe tuti, kasita baatuuka e Ruumi Pawulo n'abeera nga yalagirwa okubeera yekka wamu n'omukuumi. Era bw'osoma olunyiriri lwa 30 nawe lunaganya ne lugamba nti n'amalayo emyaka 2 miramba ewuwe yekka mu nju gye yapangisanga n'asembezanga bonna abajjanga gy'ali. Nti yali musibe naye omusibe ow'enkizo ennyo, nti ayina engeri gye yagendanga mu maaso n'okulabibwamu era ensonga lwaki teyateekebwa wamu ne banneebe abalala wabula yateekebwa yekka kubanga
omusango ogwali gumuteekebwako gwali gwogeddwako abantu bangi nnyo. So abakulembeze Abaruumi ne babeera nga ensonga ey'ono omuntu baagitwala okubeera nga yali nsonga eyalina okukwatibwa n'obwegendereza obw'amaanyi nnyo, era nga kitegeeza nti omuntu ono yalina okubeera nga akwatibwa mu ngeri ey'enjawulo. So kikulu nnyo ekyo okubeera nga tutegeerera ddala nti entandikwa y'essuula eno etandika nga bw'eri olwa ensonga ey'okubuulira okwa Pawulo n'obutume bwe eri abo abayitibwa bannagwanga. Ekirala kye tusobola okulaba y'ensonga Pawulo gy'ayogerako ng'agamba nti nga yeeyita omusibe owa Kristo Yesu. Tutegedde ekyaviirako obusibe ne lwaki yeeyita omusibe owa Yesu Kristo. Kikulu nnyo ffe ate era n'okuba nga tutegeerera ddala ensonga eno nti yeeno engeri Pawulo gy'ali yasiima okuba nga yeerabamu nti obulamu bwe bwonna nga bwe bwali tebwali mu mikono gya gavumenti yonna ey'eggwanga lyonna lyali atambuddemu. Yatunuuliranga obulamu bwe okubeera nga bwali wansi oba bwali mikono egya Mukama waffe Yesu Kristo. Y'ensonga lwaki yagamba omusibe owa Yesu Kristo, kubanga yali ajjukirira ddala ebigambo ebyali byamwogerwako Mukama waffe Yesu Kristo, ebintu byalina okuba nga ayitamu ku lw'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, ng'Abikolwa Batume essuula ey'omwenda olw'15 n'olw'16 bwe zinywereza ddala wamu. Egamba bw'eti, naye Mukama waffe n'amugamba nti genda, kubanga oyo kye kibya ekironde gye ndi, okutwalanga erinnya lyange mu maaso ag'amawanga ne bakabaka n'abaana aba Isirayiri. olw'16, kubanga ndimulaga ebigambo bwe biri ebingi ebimugwanidde okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lyange. Kati eyo y'emu ku nsonga lwaki Pawulo yagendanga mu maaso n'okuba nga yeeyita omusibe owa Yesu Kristo, kubanga yali amanyi tewaali kinu kyonna kyali kisobola kuba nga kimutuukako wabula ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kyali aganyiza. Ensonga eno ey'okugamba omusibe owa Yesu Kristo eviira ddala ku bigambo bino ebyamwogerwako Mukama waffe Yesu Kristo ng'amugamba nti yali wa kubonaabona ebintu bingi, kyali kimugwanidde okubonyaabonyezebwa olw'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Era tulaba okuyiganyizibwa kwa Pawulo tekwali kwa kuba nti yali abbye enkoko y'omuntu, akwatiddwa n'omukyala w'omuntu, yali asibye, yali ayogedde ebigambo eby'ensonyi ku muntu. Nedda, ensonga yonna eyamuviirako okuyiganyizibwa yali eva ku kintu kimu, enjiri gye yabuulira eyali eya Mukama waffe Yesu Kristo, nga alagira abantu bonna okuleka amakubo gaabwe ag'okwonoona bateeke obwesige bwabwe mu Mukama waffe Yesu Kristo nga Mukama. Era kikulu nnyo ffe n'okubeera nga tutegeerera ddala nti okubonyaabonyezebwa kuno okwogerwako okwa Pawulo, abamu oba abantu bangi nnyo olunaku olwaliro tusobola okukkiriza ddala nti tebamanyidde ddala nti ebiseera ebimu kubeera kwagala kwa Katonda gwe nange okuba nga tuyita mu mbeera ey'okukola ki, ey'okubonaabona. Kubanga leero nga wenjogerera abantu bangi tebamanyi ensomesa eno ekwata ku kubonaabona, era balooleza ddala nti omuntu baba ali mu Kristo olwo ebibye biba biwedde, talisanga ku mbeera yonna ya kubonaabona, talisanga mbeera yonna ya kubulwa, talisanga mbeera yonna ya kubeera mu kusoomoozebwa. Naye amazima gali nti Bayibuli eraga nti kubanga yabonaabona tujja kubonaabona. Ne Baluumi 8:16 paka 18 enywereza ddala ensonga ddala bulungi. Wamwatera n'Ebikola bya Batume 14:22 eraga nti okuyingira obwakabaka bwa Katonda tugenda kuyita mu kuyiganyizibwa kungi nnyo n'okusoomoozebwa kw'amaanyi. Tera ne Yokaana 16:33 eragira ddala nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga mpangudde. So ensonga ezo nkulu nnyo okubeera nga tukola tutya, nga tuzitegeerera ddala buki bulungi. Watalitegeera nsonga ezo, omuntu yenna singa afuna okusoomoozebwa atandika kulowooza nti waliwo amuloga, amuliko,
waliwo atamwagaliza kino, waliwo atamwagaliza kiri. So abantu balina ebintu ebyenjawulo bye batandika okubeera nga balowooza mu kuba nga endowooza zaabwe ziba tezijjudde ekigambo kya Katonda, nga buli kyonna ekibatuukako balowooza waliwo akola ki abaliko. Naate tulina otegeera Bayibuli ensonga gwe nange ze tugenda mu maaso n'okuba nga tusensikana mu bulamu obw'ensi yazoogera dda tizirina okuba nga zibeerawo. So ensonga endala yeno Pawulo era gyanyweza gye njagala naye tubeere nga tutunuulira kubanga ekikulu kya byonna twagala kutegeera. Waliwo ekirala kyakoonako ng'agamba kale nze Pawulo omusibe wa Yesu Kristo kitumaze okiraba, naye waliwo ekirala kyanyweza n'agamba ku lwammwe ab'amawanga. Ku lwammwe ab'amawanga. Katujjukire nti eno y'emu ku nsonga eyamuviirako okuba nti yali musibe, mu kuba nti obutume bwe oba obuweereza bwe bwali eri abo bannaggwanga. Naye kati twagala okuba nga tukola kwe kubeera nga twekkaanya ebyawandiikibwa. Bayibuli eyogera ki ku nsonga eyo? Tandike ne Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu. Pawulo atandika agamba nti nze kwe nateekerwa omubuulizi era omutume, njogera amazima sirimba, omuyigiriza ow'amawanga olw'okukkiriza amazima. Pawulo alaga nti obubuulizi bwe n'obutume bwe bwamuweebwa eri abo abayitibwa ab'amawanga, era agamba nti ayogera maki? Mazima meereere. So bw'agamba wali n'agamba nti kale nze Pawulo omusibe wa Yesu Kristo ku lwammwe ab'amawanga, tutandika okitegeerera ddala nti kuno tekwali kweyogeza, wabula buno bwali butume obwali bwamuweebwa. Waliwo abantu leero nga batwesibako nti Katonda ansindise eri mmwe, Katonda ansindise eri eggwanga Uganda, Katonda ampadde ekigambo kyo. Abo we bali nga batwesibako. Naye Pawulo teyali mu mbeera ya kwesiba ku muntu yenna, yali ensonga azikwataganyiza ddala nga bwe zalina okuba nga zikwataganyizibwa. Singa obeera otunuulidde Baluumi 11, Baluumi 11 olw'e13 bwe lutyo lugamba nti naye mbagamba mmwe ab'amawanga, kale kubanga nze ndi mutume w'amawanga era ngulumiza okuweereza kwange. Ebyawandiikibwa biraga ti omwami ono yali aweereddwa obutume eri abo abayitibwa ab'amawanga. Era okubonaabona kwe konna kwe tulaba Bayibuli nga bwekulaga mu Bakolinso ekyokubiri 4:8 paka 15 ne Bakolinso ekyokubiri 6 olw'okuna paka olw'okutaano, wamwatira ne Bakolinso ekyokubiri 11:23 paka 28. Ensonga zino zonna zinyweza bunywezi nti eyo yonna gy'alaba okubonaabona kwe n'okusoomoozebwa byonna byamutukako eri ebitundu ebyabo abayitibwa ab'amawanga. Yayita mu bintu bingi nnyo ku lw'amakanisa gano ge yali atandise mu bitundu ebyo ebyabo ab'amawanga. So olunaku olwaleero singa omuntu obaako n'embeera yonna ey'okubonaabona oba okusoomoozebwa nga oli muweereza, abantu kye bangwira okwogera kwe kugamba nti osanga tewayitibwa, ekirala nti toliiko mafuta, ate abalala n'okubeera nga bakuyita ssekigwanyizi, kubanga olunaku olwaleero obugagga obw'ebintu ebikwatibwako kaafuuka akabonero eri abantu abatasoma byawandiikibwa, okulowooza nti ekyo kitegeeza omuntu alina obugagga obw'ebikwatibwako oyo Katonda gwali naye. Ne beerabira nti tulina abantu bangi abatali bakkiriza naye nga balina obugagga obw'ebintu ebikwatibwako. Tuyina abasiraamu bangi abatamanyi na Yesu Kristo yani ne kye yajja okukola naye nga bagagga balina ebintu ebikwatibwako, abasamize n'abasomesa ab'obulimba n'abantu abalala bangi nnyo, bannamakolero abasinze ebintu ebitategereka nga balina obugagga obukwatibwako, naye kitegeeza nti Katonda ali wamu nabo. So ensonga zino tugwanda okuba nga tuzitegeera ddala bulungi nti gwe yenna asoma Bayibuli yo olina okuba nti olina okutegeera amazima gano nti omuntu aliko omukono gwa Katonda tetumulabira ku bugagga bwa bintu bikwatibwako by'alina,
tumulabira ku bulamu bwe, biki byerekereza okubeera nga agoberera Mukama waffe Yesu Kristo n'akuumira amaaso ge ku ye. Essuula eyokusatu ennyiriri olwokubiri genda ddala maaso ate era n'enyweza bw'oba otunuulidde egamba nti oba mwawulira obuwanika obw'ekisa kya Katonda kye naweebwa eri mmwe. Alagira ddala nti ensonga eno teyali yakwesiba ku bantu bano. Pawulo alaga nti eri bano abayitibwa Abeefeso ensonga eno gy'ayogerako ey'obuwanika teyali nsonga ngwira eri bo, baali bagimanyiiko, wabula kyali agendera mu maaso ano okukola kwe kubajjukiza ku nsonga eyo gye baali bamanyiiko. Era oba oyagala bijjukira bino bulungi, oba olina okuddayo eri Bikola Batume essuula 19 n'Ebikola Batume essuula 20 Pawulo bwe yali ng'ali mu kitundu kino eky'Abeefeso. Wabula ate bw'ayogera ku buwanika obw'ekisa kiki kyategeeza? Tugwanira otegeera nti obuwanika obw'ekisa mu bulambulufu obw'ensonga obwa kino kyali okwogerako kwe kuganja kwa Katonda okwali kumuweereddwa okubeera omutume eri bannagwanga. Si buli muntu yenna yali alondeddwa okubeera omutume eri bannagwanga. Kyaweebwa Pawulo okubeera omutume eri bannagwanga. Era Pawulo yali akyenyumirizaamu nnyo okuba nti ekisa ekyo kyali kimuweereddwa okubeera omutume eri abo ab'amawanga. ng'era bw'olaba Befeso 1 etandika agamba nti Pawulo omutume owa Kristo olw'okwagala kwa Katonda. Pawulo yali akitegedde nti kyakitwala kisa kya Katonda omuntu okubeera omutume. Si buli muntu nti asobola okubeera omutume. Leero tulina abantu bangi bagolokoka leero ne bagamba ndi mutume, nange ndi mutume, nange ndi mutume. So naye Pawulo alaga nti si bwe kityo bwe kiri. Obutuufu bw'ensonga Katonda alina okuba nga yasiima, kulina kubanga kwali kwagala kwe omuntu okubeera omutume, era abo abatume tebaali bangi, ennamba yaabwe yali mbale. Era tujjukira ddala bulungi Bayibuli era etulagira ddala n'Ebikola Batume 22:18 paka 21 nti Pawulo yeegomba nnyo okubeera nga aweereza eri abantu be, yeegomba nnyo n'agenda maaso n'okwogera eri Mukama waffe n'amugamba nti waliwo bano abantu bantegeera, bakuliddemu, bamanyi entambula yange, kantuuke eri bo banaawuliriza. Mukama waffe n'amugamba tebajja kuwuliriza, wabula nkutumye ogende ewala nnyo eyo gye nkutumye okuweereza. Bwe buno obutume bwayogerako nga agamba nti ye yali musanyufu nnyo olw'ekisa kino ekyali kimuweereddwa. Bw'agamba obuwanika buno obw'ekisa kya Katonda bwali muweereddwa, obuwanika obw'okuba nti yali akulira abo abatwala enjiri eri abo bayitibwa bannagwanga. So gwe nange tulina okuba nga tutegeera nti tuli baweereza ba bulijjo nnyo. Naye abantu bano abayitibwa abatume baali basajja betusobola okugamba nti Katonda yalina ekyenkizo kye yabawa mu kuba nti be yalonda bennyini okubanga ku bo kwazimbira omusingi ogw'ekkanisa, okuba nti yabaganya okufuna okubikulirwa okwo kwe yayagala okutegeeza ekkanisa ye. So bino bikulu bya kutegeera nga twogera ku nsonga ey'okugamba nti Pawulo omusibe wa Yesu Kristo ku lw'abamawanga. So nsaba entandikwa eno ebeere nga etuyamba okuba nga tutandika okutegeera ddala ensonga nga Pawulo bw'agenda mu maaso n'ozitemaatema eri abawuliriza be, eri abagoberezi be, eri amakanisa ag'enjawulo. Tutegeere ddala obukulu obw'ensonga nti kyatwala kisa kya Katonda okufuna obubaka buno bwe tuyina. Singa Katonda teyateesa okuba nti abaako abantu amu baawa ekisa kye, osanga obubaka obuli mu ssuula ey'okusatu n'obubaka bwe twalaba mu ssuula ey'okubiri tebwali badde nga boogerwa gye tuli. Naye twebaza Mukama Katonda waffe olw'ekisa kye, olw'obuwanika bwe yawa Pawulo okakasa nti enjiri naffe ab'ewala etutuukako. So bino biyambe gwe nange okubeera nga naffe twenyumiriza mu ekyo kyonna Katonda kyatufudde, kasa kibeera nga kimuweesa ekitiibwa, amaaso gaffe gakuumira ku ye n'okutegeera nti ne bwe tuba tusanze embeera ey'okusoomozebwa, Mukama waffe ali wamu naffe okuviira ddala ku ntandikwa paka ku nkomerero ey'olunaku luli lw'anaatuyita okudda
gyali. So bw'anaaba asiimye ate tunatandikira ano kutunuulira ku ssuula eyo ey'okusatu olunyiriri ate olwokusatu n'ennyiriri endala ezigoberera. So ssabisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere erimu mwenna. Amiina.